erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abirira ddala omulamu. Njagala kwebaza mukama ku bulamu bwo yonna gy'osinzidde. Nzikiriza nga Katonda ekituufu kiri nti atuwadde ekisa okuyimirira nateera olunaku olulala tulabe obulungi bwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Neebaza mukama ku lulo. Nzikiriza nga agenda kutuwa omukisa okuyita mu message eno olunaku olwaleero. Tutunulira ekkanisa ya Kristo basically gye tutunuulira. Amiina. Bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga, bingi nnyo ebigenda maaso mu mubiri gwa Kristo. Singa oba olina amatu agawulira era ddala ng'olina amaaso agalaba, ojja kutegeera nti waliwo ekyetaaga okutunuulira, okuteekako nnyo essira enjigiriza. Ennaku zino waliyo abantu abeegumbulidde omuze gutali mwangu, but at the end of the day they are losers. Omanye ebigambo bino tubyogera naye olumu olina okusiriikiriramu n'omanya wa gye kigenda okukomekkereza. Amiina. Kiggweerawa. So n'olwekyo njagala kwebaza mukama kulammwe banywezezza, bawadde ekisa okwogera, okuyimirira okwogera ebigambo eby'obwakabaka bwa Katonda. Abantu abateetiiriridde, abantu abasazeewo ne bagamba let us speak out, let us speak, let us preach. Tuli mu mulembe nga olunaku olwaleero twagala nnyo okusigaza erinnya, twagala nnyo okuprotectinga erinnya lyo eriri mu passport yo, branding yo than erinnya lya Kristo. Twagadde nnyo okuprotectinga amannya gaffe. Toyogera wangi, toyogera, tokyogerako kireke. Sirika, kubanga bonna ayogera bagenda kukukyawa. Sirika beera eyo mu mabega, playing eyo cards, kubanga bonna avayo noyogera bagenda kukukyawa. So tukiina nnyo. So noweesanga nga amaloboozi mangi gasirikidde ddala ku nsonga ezimu ezeetaaga okubeera addressed. Okusingira no ddala nno mu bakitaffe, ekyo nkyo sijja kulimba mu bakitaffe. Ebintu bingi ebigenda mu maaso nine weesanga oluusi nga nabo basirise. Lwaki basirika? Ebiseera ebisinga saagala nnyo kubatunuulira lwaki basirika, lwaki tebasirika. Naye ebiseera ebisinga kati olwaleero kye tulina nti omuntu ayagala nnyo okuprotectinga branding ye, omuntu ayagala nnyo okuprotectinga erinnya lye, kubanga amanyi nti we naavaayo n'enjogera bagenda kunkyawa, oboolyawo bagenda kunkomako, oboolyawo n'abalala mukama baayise mu buweereza. So neweesanga ngo abantu bangi nnyo tutya okuvaayo ku addressinga ensonga nga bwe zirina okubeera addressed. Oboolyawo bwe tuza addressing nga tuziyita bbali nnyo. Lwaki? Kubanga twagadde nnyo okuprotectinga erinnya lyaffe. Omuntu alowoozaamu nti singa naavaayo n'enjogera abeegindi bajja kunkyawa, ate mu kanisa yange mulimu abooluganda era bagenda n'ewaagundi era ne bagenda n'ewaagundi. Bwe naavaayo n'enjogera banampa omukisa okugenda okwogera ku TV yaabwe, njagala ogenda okuba akalango, mpiseewo akalango kange ku radio. Kweri bananzikiriza, gundi yange banagikkiriza, proposal yange bayinza okungoba ku TV zaabwe nennema okuddayo okwogera. Banampa omukisa okuddayo ogenda okwogera, okubuulira ku bituuti byabwe. Banampita nze singa naavaayo n'enjogera, gundi anampita olowooza ate gundi mukwano gwange, kati anampulira atya nga njogedde ekintu bwe kiti nga ngenze against him. Nedda kankireke ekyo, ekyo kireke tokyogerako. So tulina nnyo embeera eyo olunaku lwaleero mu mubiri gwa mukama waffe Yesu. Naye twebaza Katonda kulamu mwena abaweereza abayimiridde. Kitaffe omulungi omwagalwa, nzikiriza nkwebaze nate lwakadde kano akalungi k'otuwadde. Tukkiriza nga ogenda kubeera wa mukisa gye tuli n'eriyo yonna agenda okuwuliriza ebigambo bino mu linnya lya Yesu nsabye, amiina. Nze Nicholas nsabye obikule Bayibuli yo, tetugenda kulwawo nnyo wadde n'omundi n'ogumu. Bayibuli esomesa ku screen yo waliwo olunyiriri olugamba nti walijja, kubanga walijja bakristo. Bayibuli esomesa etya nti kubanga walijja bakristo ab'obulimba otyo ne bannabbi ab'obulimba. Njagala beebaza mwenna aba followinga, aba subscribinga,
mu subscribing nga tetubalagidde nakulagira nga tetubasindikiriza nakubasindikiriza muntu mu subscribing, mu following, mu sharing, mu liking, mu commenting ne mubikola nga tetubalagidde nakubalagira. Njala bebaza lwaki Mukama tabawa omukisa, kubanga walijja bakristo ab'obulimba otyo ne bannabbi ab'obulimba otyo, nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. So ebigambo bino Kristo abyogera eri abooluganda bye yali ali nabo, bye yali ateekateeka okoleka nno bagenda okukola omulimu ogw'enjiri. Naye wakati nga bibagamba, buli kigambo kyonna kyeyagamba omugoberezi, a disciple, waliwo ebigambo byabuliranga aba disciples ate waliwo ebigambo byabuliranga ekibiina. So ebigambo bye yabuliranga ba disciples abo abali 12 buterevu yali ayogera na kanisa eyali eteekebwateekebwa okuzimbibwa. Bw'onaasoma Bayibuli ogyetegereze egamba nti kubanga walijja bakristo ab'obulimba wangi, kubanga walijja bakristo ab'obulimba. Kati bakristo ab'obulimba abo yali atuleka tutegeere we foresee the antichrist. Njala kutegeeza nti the spirit of antichrist Bible gwesomesaako is now wali, his spirit wairi wangi, omwoyo gwa antichrist weguli. Njagala nkusabye weetegereze olunyiriri olwo, nkusabye weetegereze olunyiriri olwo. Bayibuli esomesa nti kubanga walijja bannabbi ab'obulimba wangi, walijja bakristo ab'obulimba, kubanga walijja bakristo ab'obulimba. Tukaddemu, kubanga walijja bakristo ab'obulimba koma takomye ku ekyo, nakugamba nti era kubanga walijja bannabbi ab'obulimba otyo balikola obubonero, balikola ebyamagero, balikola bintu bingi, balikola ekyo kyoyagala, balyogera byoyagala, bali kutunuza woyagala, bali kuwuliza byoyagala okuwulira. Bannabbi ab'obulimba boogera byoyagala okuwulira, baliteesa byoyagala bateese, tebali kuwakanya. Let me tell you, nabbi w'obulimba yenna tasobola kuleeta kintu kyotakkiriziganya nakyo mu kukkirizako. You know, mwangu nnyo okujja okukugamba ekintu n'okipiikinga out kubanga kyoyagala okuwulira era kubanga kyoyagala. Kyekuusa ku kigambo kya Katonda oba nedda, ekyo toyagala kumanya, as long as nti kyoyagala. Kale katugambe nti tekyekuusiza ku kigambo kya Katonda, naye kubanga gwe kyoyagala okuwulira mu budde obwo. You lust to know, you lust to see. That's why ti olwaleero tulina ba seers bangi nnyo than prophets. There is a difference between a seer and a prophet. Tulina ba seer bangi, tulina ba seers abakozesebwa divination spirits, emyoyo gy'obulaguzi, abantu ne babakubira mu ngalo kubanga baagala nnyo okuwulira ebyo bye baagala okuwulira. Why? Kubanga spirit eno eya antichrist Mukama waffe Yesu gye yayogerako weeri already, weeri etambula era
eri mu nkola era eri mu kukola. Spirit ene ya antichrist weri. Yokaana baluwa esookera ddala eya Yokaana essula ya 4 n'olunyiriri lwokusatu. Bayibuli esomesa nti na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Ekyo nno kyanjawulo kubanga eriyo omwoyo ogwatula Kristo naye nga teguvudde eri Katonda. Kati Bayibuli esomesa nti na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Ekyo tujja kukinnyonnyola. Bayibuli eba esomesa nti buli mwoyo ogutayatula na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Tusooke tugende mu maaso. Era ogwo gwe mwoyo ogw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kakano gumaze okuba mu nsi. Kyekiki kye nagambye nti spirit ene ya antichrist weeri. Spirit ene ya antichrist eteekateeka a false church. Tukaddemu. Spirit ene ya antichrist eteekateeka kye tuyita a false church. Eteekateeka kye tuyita a false doctrine. Kubanga gwo guno omwoyo guno gumaze okujja mu nsi. Guteekateeka abakristo. Guteekateeka omuntu agenda okwefaananya Kristo. Guteekateeka omulabe w'ekkanisa. Guteekateeka omulabe w'omusalaba. Guteekateeka omulabe w'ekigambo. Weeguli gwatuuka dda. Weeguli guli mu kumanipulating. Weeguli gukola kye bayita camouflaging. Camouflaging walola binawolovu. Nawolovu esobola okubeera ewantu. Nawolovu esobola okubeera ewantu singa eyagala according to the environment egirinaanye for its protection purposes, security purposes. Ojja kwetegereza ng'ekyusiza kala ebadde eya kyenvu ng'efuuse kiragala okusinziira ku kifo weeri. Nawolovu chameleon ekyusa colors zaayo okusinziira ku environment mweri for security purposes. Esensinga nemanya nti wendi bwe sekyusa bagenda kuntegeera, so now let me change my color. So antichrist eno, spirit eno settinga out abaweereza, settinga out churches. Olwo churches nga zo weziri nga zo ziri based ku musingi gwa antichrist. Baatula Yesu. Olunyiriri lwa Bayibuli lugamba nti na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Then ojja kugamba nti naye ate eri baatula Yesu. Baatula Yesu. Ekituufu baatula Yesu. Era n'emizimu bagigoba mu linnya lya Yesu. So egyo emyoyo tegivudde eri Katonda. Basibu ne banyabo njala kubategeeza nti na buli mwoyo ogutayatula Yesu, na buli mwoyo ogutayatula Kristo, nkiddamu emirundi ogwokusatu, na buli mwoyo ogutayatula Kristo, buli mwoyo gw'owulira nga gukontradictinga n'ekigambo kya Katonda, buli mwoyo gw'owulira nga gukontradictinga n'ekkanisa ya Kristo, buli mwoyo gw'owulira nga gukontradictinga n'omusingi gw'ekkanisa, buli mwoyo gw'owulira nga gukontradictinga n'obuweereza obwa Bayibuli n'ensengeka yaabwo, bassebo ne bannyabo, ogwo omwoyo teguvudde eri Katonda. Kakati tulina ekizibu kye tulina nti olwaleero omuntu asobola okuyimirira n'abuulira Yesu olwaleero n'atambula ng'ekkanisa ya Kristo bw'erina okutambula, n'agenda n'abaako ebigambo by'ayogera oba n'agenda n'abaako a slight mistake gy'akola mu kigambo kya Katonda mu kwogera. Tugambe nayimirira n'agamba nti okusinziira ku Bayibuli taata wa kojja wa Ibulayimu yali ayitibwa Teera. Wangi nagamba nti kojja wa Ibulayimu yali ayitibwa nga kojja wa Ibulayimu nga Teera kojja wa Ibulayimu. N'agenda mu maaso n'ekyo kigambo. Then oluwa tekitegeeza nti yafuuse nabbi wa bulimba. Waliwo omuntu ayimirira n'akola a slight mistake mu lunyiriri lwa Bayibuli naye n'amaana adda n'alutereeza, oba n'amaana agamba sorry ku lunaku luli nayogera bwe nti naye ekituufu kiri nti nali nziruka misinde, nedda Teera ye taata wa Ibulayimu ne Nakoli ye muganda wa Ibulayimu. So nakola ensobi, Nakoli
si taata wa Ibrahim, something of that kind, nti kiterezezaamu ndowooza. Naye ate eriyo omuntu agenda okujja asimbire eddala ekyo akugambye nedda Bayibuli yakola ensobi, ekituufu kiri nti temulina kuwa 1/10. N'akisimba n'akinywererako, n'akisimba n'akulaga n'ebyawandiikibwa, n'akisimba n'aluma n'ogwa waggulu, n'agamba nedda temulina kuwa 1/10. Naye ng'ate is the same person eyatuwanga obujulizi nti kituufu ddala Katonda atukoledde, awadde abantu omukisa okuyita mu 1/10. N'atuwa n'obujulizi, n'abantu mu kkanisa ne bayimirira ne batuwa obujulizi obw'1/10. Abantu ne bayimirira ne bagamba nti kituufu Mukama yayogedde nange nti 1/10 kyange nkireete mu kkanisa wano. Wangi Mukama yayogedde 1 kyange 10 nkireete mu kkanisa wano. Amina, tukube mu ngalo. Oli n'ayogera n'agamba nti bannange Mukama yebazibwe nti nze okuva natandika okuwa 1 kyange 10 ndabye omukisa. Bwe natandika okusiga ndabye omukisa. Ekintu ekyo bw'okiwuliriza obujulizi obwo ne tubuteeka mu matu gaffe ne tubuwuliriza ne tubuyingiza munda ne tutegeera nti ddala ekituufu bw'owa Mukama naye akuwa. Ne tumanya nti ekituufu kiri nti Katonda mwesigwa bw'obeera omwesigwa eri ye. Mukama yebazibwe nnyo. Nali njogera n'omusajja emabegakaawo mukwano gwange omuboweereza. Naga naye ekintu kino eky'1/10 ne mugaye 1/10 kikumenyera ki? Kiwe oba tokiwa? Oba kiwe ne bw'otaakiwa ekkanisa ejjasigala ng'egenda mu maaso. Oba okiwadde togenda mu Geyeena. Ne bw'onaakiwa togenda mu Geyeena wakkiriza Kristo. Kiwe oba okiwa? Kubanga owa n'ekisingako. Ng'omuntu kimumenya okukwata omutwalo n'ajjako 10,000 kimumenya nnyo. Naye ate kimwanguyira nnyo okukwata emitwalo 10 n'agiwaayo, okukwata emitwalo 5. So oweesanga ng'abantu bawaddeyo n'okusinga 1/10. People are giving more than even. Mukama yaffe yebazibwe nnyo. So weetegerezanga waliwo ekintu ekibeera kiri driven behind nti omuntu lwaki akaluubirizibwa okukwata emitwalo 10 n'ajjako omutwalo, ekyo oli ne kimumenya ne kimuluma ne kimumenya ebbanga lyonna. That's why tugenda okwetegereza nti ensi yonna almost ba false teachers, ba false preachers beegumbulidde ekigambo okulwanisa ensigo eri mu kuwaayo 1/10 n'ekiweebwayo. Ojja kwetegereza bannabbi ab'obulimba ab'olulango n'abantu abapulukuka obupulukusi from nowhere. Tamanyi kkanisa, tabeerangako mu kkanisa, n'ayimirira to go against financial system ya Katonda nga talinaako nakyamanyi ku kkanisa. You get my point. Lwaki? Nti kino bakikola olw'okuleetera abantu okujeema eri abo babakulembera. Eri abo babakulembera baleeta bakuleetinga obujeemu. Kikuleetinga obujeemu. So kati ekintu kino kabeera kibanga kigenda kyeyongerayo, tekiziyiza buziyiza muntu kuwaayo 1/10. Kiziyiza n'okujeemera abasumba ababatwala. Kati ekyo mulaba kikuleetinze nnyo. Ekyo mulabe platform agifunye nnyo era buli atandika okulwanisa ekintu ekyo. Buli muntu ayimirira okulwanyisa financial system ya Mukama afuna nnyo platform. Lwaki? Era ojja kwetegerezanga abantu bangi bakuba nnyo mu ngalo. Why? Kubanga abantu bayingiramu omwoyo guno ogw'obujeemu. Abantu baagala nnyo omusajja omu ali mu kibuga awo, ye yavaayo nga yayitira mu nsonga ya kugamba abantu nti temuwa mabaasa. Muwaayo amabaasa gammwe. Lwaki mugawaayo? Abo babbi, abo baffere bateeka n'ennamba za mobile money ku screen zaabwe babasaba ssente. Ne account number eza banka baziteeka wali. Babbi abo bajja kubabba. Neza okubategeeza neze Mukama tantumye kukola ekyo. Mukama antumye okusabira abalokole n'abatali balokole. Mukube mu ngalo. Ekanisa neekuba mu ngalo. So omulaba nti yafuna platform. Omuntu bafanaganako bati agajja kwanguyirwa nnyo. Lwaki? Kubanga ekanisa erinamu omwoyo guno ogw'obujeemu. Abantu bano abajeemu baagala nnyo okuwulira ebigambo ebijeemesa. Lwaki? Kubanga spirit eno ya antichrist already weeri. Bible esomesa
nti na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Tekitegeeza nti buli muntu atayatula Yesu, nedda, abula buli muntu agenda against enteekateeka y'ekkanisa, buli muntu abeera against enteekateeka y'ekkanisa, oyo aba atandise okwambala omwoyo guno ogw'obulimba, guno oguyitibwa antichrist, kubanga gwo weeguli gw'operatinga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, kubanga gwo weeguli, gwo mulimu gwagwo kuleeta bujeemu, kuleetera abantu kujeema. Kubanga oli kasitaava omuntu oli naavaayo n'asimba ekintu mwezi mulamba, mwaka mulamba, ali ku ekyo, temulina kuwaayo 1/10. Tayogera nti temulina kuwaayo 1/10. It's not about a tithe. Ne temulina kuwaayo ssente. Naye ng'ate abantu bawa ssente mu kkanisa n'okusinga 1/10. Just a tenth, 1/10. And people are giving millions and millions of money. People are sitting in ministry. Oli n'akwata ettaka n'aliwaayo nti ministry ezimbibwe. Oli agenda okuwulira nti ekkanisa yeetaaga obutebe, n'akwata obukadde nga 5 n'agamba mugule obutebe. So people are giving cheerfully more than even a tithe. Ne kasita oli ayimirira n'akiremerako, ng'omanya nti waliwo ekirala ekiri emabega waakyo, nti abantu bano abawuliriza, abakuwuliriza, ojja funa engalo zaabwe zibakubibwa, bajja kukubira mu ngalo nti otutaasizza nnyo ababbi, otutaasizza abafere, babadde batuli bubi. But at the end of the day, naye agenda kumaliriza receivinga ssente. Nze nalina omuvubuuka omu ali ku side eyo, namubuuza ekibuuzo ne mugamba nti singa olwaleero nyimirira n'enkwata obukadde 3, obukadde 10, n'enkugamba nti owaayo musumba gundi nti ye olwanise 1/10 tukutegedde. Nene singa wavaayo omuntu najja n'akugamba nti muzeeyi ebbaasa yino mpa akawunti namba, njagala kuwayalinga obukadde 10 ku akawunti y'omukama mpadde omukisa, njagala kuconnectinga obukadde 5 ku akawunti namba mukama mpadde omukisa, nti kale zizino yiira akawunti nkutereddeko obukadde 10 muzeeyi, mukama abibazibwe, nkutereddeko obukadde 5, mukama atukoledde ekyamagero, muzeeyi nno nga tonaba kugenda wala, ekyo 1/10 kyange nsabira omukisa. Omugamba astagafulula, astagafulula, 1/10 kikolimo, buli awo 1/10 kikolimo, terina omwana alina kuwadderira akima, 1/10 kikolimo, astagafulula, kikuddire, sente ezo kanzizezze. Musajja gwe osobola okuzizza sente ezo, osobola okuzizza ndi kubanga 1/10. Gwani yagamba nti sente bwe beetuuse mu ngalo yo yeewandiikako nti zino ze 1/10, kino kiweebwayo, zino zivudde mu mpuuta, zino zivudde mu manda, zino zivudde mu ofiisi, zino zivudde mu byennyanja. You get. Bw'oba osobola okikola ne sente n'ozizzaayo, then you are right, genda mu maaso. Naye bw'obanga tosobola kukwata bukadde 10 n'obulifaalinga n'obuzzaayo n'obulivaasinga gye buvudde, nti nze sikwata 1/10. Kakati spirit ye etambula nnyo olunaku olw'olwaleero. Lwaki? Kubanga antichrist, spirit ene ya antichrist eri very smart. Yo kyeyagala kuleeta bujeemu mu baana ba Mukama. Yo kyeyagala wulira abantu nga bajeema. Kati ekintu ekyo tekiziyiza buziyiza 1/10 as a target. Nedda, kireeta obujeemu. Kitya ndi otandika okulaba omusumba mu kkanisa gwa kusaba 1/10 ng'olaba mubbi. Number 1. Otandika okuleetera obujeemu abantu okujeemera abasumba baabwe. Abantu batandika okubrandinga abasumba baabwe ng'ababbi, abanyazi. Bukiba nti waliwo abakyamu yimirira direct yogera amannya gaabwe. That's why ninze mu program ziri endala zembeeramu sitya kwogera linnya lya muntu. Nkugamba nti gundi gwe oli mubbi, sente zo ze bakuwa ozikozesa bino na bino, lwaki otya? Than okuzinga abasumba bonna. That is the worst thing of all. Kati gwo guno omwoyo kye gukola, kasita guwulira, kasita gukuwamba, then gutandika okukuwulisa nti olaba musumba okatandisa okusaba 1/10, oyo mubbi mufere. N'ekiweebwayo kyatandisa sigala namuwa kiweebwayo, nze ne kkanisa eno ngivuddemu nziruse ngenzi. Ng'ovaawo ng'ogenda
ate gyogenda okugenda era ogenda okusanga nga basaba ekiweebwayo ekimu ekikumi tebagenda kukikusaba. Kale tukkiriza ekiweebwayo bagenda kikusaba. Balina okuzimba ekkanisa. Mu kuzimba ekkanisa beetaaga ebbanja, balina ebbanja la miliyoni 3. Ekibbo ky'egundi kiri wali, ekibbo ky'ettaka kiri wali, land giving. Twagala kugula ttaka lya kkanisa. Bannange mulete ssente, bannange abalina eri bawaddeyo ekiweebwayo, eno baleese eky'ettaka, ate wali eri baleese n'ekyarenti w'ekkanisa we muli, ate wali eri waliwo akutte ebbaasa nga za kusonda masannyalaze, waliwo ate pulogulamu gye mulina ne ku leediyo ne ku TV omusumba abeerako buli lwa mukaaga akawungeezi asomesa. So pulogulamu balina ogifacilitating. Bannange abalina ensigo za leediyo. So at the end of the day mugenda kumaliriza mwetoololedde mu ssente. Mfuna kati enodduse ssente kubanga basaba ekimu eky'ekkumi kikolimo. Ate gy'oddukidde eri gy'ogenze oli mu kusanga abantu abali mu kusonda ssente za pulogulamu z'omusumba ku leediyo n'ettaka bali mu kulisonda. So kiringa nga kugamba nti nziruka musolo, sijja kuwa musolo gwa mutwe, sijja kubawa musolo nze otyo. Naye ate gy'ogenza okugenda gy'ogamba tugenda kuddukira gy'oddukire togenda kuwa musolo, ogenda tukiri ate ng'olina okugula sukaali n'omunnyo. Sukaali bamulinyisiza bataddemu 2. Tomanyi nti ebyo 2 ate oli mu kuwa musolo. Tomanyi nti n'omwana mu lubuto naye ali mu kuwa omusolo kubanga olina omugulira amata, olina omutegekera nappi, olina ogenda mu ddwaliro, sikaani za bbeeyi, eddagala ly'onywa liriko omusolo. So ogenda okwetegereza nga kino ekintu kijja just ensonga eri emu nti guno omwoyo guno gwa antichrist guleeta bujeemu mu baana ba Mukama. Naatera okumaliriza Bayibuli esomesa mu Luka 10 n'olunyiriri lwa 16 nti anyooma mmwe ng'anyoomye nze. Nasoma olunyiriri olwo ne ntya n'okutya ne mpulira nga n'ebyenda bimpiseemu mu lubuto. 10:16 Luka nalusomera olunaku lw'ejjeekiro ne nsirikirira nga maliriza. Abawulira mmwe ng'awulira nze, era anyooma mmwe ng'anyooma nze, n'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. Bino bigambo bya Kristo. Abawulira mmwe ng'awulira nze, era anyooma mmwe ng'anyooma nze, n'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. So kati spirit ene antichrist kyekyo kyekola, ereeta defiance mu kanisa, ereeta obujeemu obutegambikako na kugambika, ereeta obutawulira. Nali njogerako n'obuweereza obwo mu Samweya. Bo omulimu gwabwe buli luvannyuma lwa mwaka baleeta nabbi mu kanisa okujja okubuulira avina eggwanga lyavaamu. Naye nabbi ono ajja kwogera ku bufumbo. Naye ebigambo byayogera byonna bagenda okumaliriza nga bireeta ate bujeemu, kujeemera bakyala, kujeemera baami baabwe. Aganye okukola kino, oyo mutunuulire muteeke mu kusaba. Omusajja omu yayogera n'ayogera ekigambo n'ensirika n'engamba ono oba mukolere kinasitukawo n'envaawo n'engenda. Sitera nze kwagala nnyo kati kutuula mu nkungaana ezo simanyi baleese nabbi ow'egindi. Kubanga agenda kwogera ebintu abantu bye baagala. Nabbi wa Katonda edda mu Bayibuli baayogeranga ebintu ensi n'ekankana ne babanoonya kunoonya okubatta. Bannabbi mu Bayibuli ogenda obeetegereza bonna baddukanga buddusi ng'emmere bagirira ku mugongo, bagirira mu nsiko. Engoye bazambalira ku migongo bannabbi. Naye kati olwaleero ate bannabbi, ate ffe tudduka nga tunoonya bannabbi. Nabbi taweebwanga kitiibwa mu nsi ye. Tukaddemu. Kristo yennyini yagamba nabbi taweebwa kitiibwa waabwe. Nabbi taweebwa kitiibwa waabwe. Lwaki? Kubanga ayogera ebintu ebikusiikuula, ebikunyiga, ebikola reset factory setting mu mutwe gwo odde mu layini ne Mukama. Naye olwaleero ate bannabbi abangi be tukyasinza okubeera nabo, ate ffe tudduka ennyo nga tubayaayaanira okubasisinkana. Balina nnyo, baagalwa nnyo, bali nnyo, bali too much than ministry, bali too much than Jesus himself. Nti olwaleero erinnya lya Yesu terivuga mu kaseera ako, wabula erinnya lya nabbi oyo. Abamu balina n'abantu abaafa, ng'abaafa olwaleero bakyali relevant mu buweereza bwabwe, era nga babawako ne reference. So ye Ekanisa gye tulimu.
That's the spirit of antichrist eri mu kuhovaringa. Mukama yebazibwe nnyo. Ogenda okwetegereza nga babajemesa abantu, omuntu n'ajeema omuntu n'ajeema bujeemi, n'ajeema n'anyooma, kwite kunyooma. Olunyiri lugamba abawulira mmwe ng'awulira nze, era anyooma mmwe ng'anyooma nze, n'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. Kati mwabali abakola tulina emirimu gye tukola eyo. Kati tulina abakulu abatutwala waggulu, newabeerawo ate abato abali wansi waffe. So ogenda okwetegereza message eva waggulu mu management, then neka wansi netuuka eri supervisor, betuuka eri supervisor nagiwa message bweva eri waggulu mu management nejja newa manager, newa store manager message nti gendo bagambe bwoti, oba email yonna nebeera ngezze. Kati email eyo manager nagiwa supervisor kumulimu, supervisor nagiwa in charge, then in charge naye nagikwata natu briefing muki mu various sections. Kati singa oyimirira n'ojeema ekigambo kya in charge kyakuwadde, kitegeeza obeera onyoomye supervisor. Kati ate tonyoomye supervisor yekka, obeera onyoomye manager, era ku ekyo obeera ogaseeko okunyooma management waggulu. Mu ngeri endala obeera ogoyinze against company standards. So olunyiri bwe luli lugamba nti abo bawulira mmwe nga bawulira nze, era anyooma mmwe ng'anyooma nze, n'oyo anyooma nze ng'anyooma eyantuma. Kati ojja kuwulira omuntu ajja akugambe nedda bw'abanga yakuwasa n'akuzaalamu abaana nga tannaba kuwasa, emyaka 2 giyiseewo, emyaka 3 giyiseewo, emyaka 5 giyiseewo, eyo obufumbo ddukayo, oyo obwo si bwe bufumbo ekkanisa bweyagala. Obeera otya n'omusajja n'akuzaalamu omwana asooka, n'akuzaalamu omwana owokubiri, n'akuzaalamu omwana owokusatu, n'akuzaalamu omwana owokuna, ng'akyaganya okukuba embaga. Eyo obwo si bufumbo dduka misinde. Mukama nkusabidde akuwa omusajja omulala. Wangi nkusabidde Mukama akuwa omusajja omulala. Ndaba wano Katonda waloba ayamba. Wano Katonda akuleetera omwami. Katonda akusindika mu destiny yo. Omwaka guno nga gugwako Mukama akuwa embaga. Kiki ky'oli mu kukola? Kiki ky'oli mu kukola? Gw'omanyi ki Katonda kyali mu kwogera n'abantu bano? Gw'omanyi ki Katonda kyali mu kuteekerateekera abantu bano? Gw'omanyi otya nti oba waliyo 77 days egenda okudda babakolera embaga? Gw'omanyi otya omanyi otya endagaano ye gy'alina ne Katonda n'omuntu oyo? Gw'omanyi otya? Kati at the end of the day kiki ky'ogenda okukola? Abantu bano, omukyalo ono, omusajja ono agenda ava ewaka singa yazze ne mukyala we nga batudde. Omukyalo ono agenda kutandika okujeemera omwami, kubanga amulaba kyamuyisizzaamu. Ate nabbi ayogedde, musumba ayogedde ekigambo. Kiki ogenda okukola? Ogenda kutandika okunyooma. N'obeera n'omwami wo ku weekend wadde okutwalako awutu. Bana ebyo bibeera ennaku zino mu zi conference z'abafumbo. Ennaku zino mu conference z'abafumbo ebyo bisinga okubeeramu. Omusumba ategese olukuŋŋaana lw'abafumbo, omukyala w'omusumba. Kati mukyala w'omusumba ayimiridde kyali mu kukola abakyala b'abasumba, ali mu kubalaga nga ye bbawe bw'amwagala ennyo, era bwe yamusisinkana, era bw'amuyita darling baby. Kati ate gwe wuwo omwami wa kuyita tata Naaka, awa kuyita tata Nakimuli, tata Naaka, tata Naluswa. Oye mama gundi tebakuyita darling, tebakuyita baby. Nenga muwangadde for all of the years, for all over muwangadde for a long period of time.
kati najja nakubikira nabeera wadde okutwalako auto oyo bufumbo kika kyobwo era ngo nengo dango gamere njagala bategeeza abasebo ne banyabo guno omulembe mulina okuzuukuka 2024 Katonda ataddewo olugendo olutindo buli mufumbo yenna zuukuka oyimirire ku right sizo nga gwe kyekigenda okuddako mugenda kujeemesa abantu ba Katonda abaana ba Mukama bagenda kutandika okujeema nga banyooma tebagenda kunyoma bunyomi mmwe ne bagenda mugenda this spirit ereetera omuntu okuzimbamu ekintu ekirala ekintu ekinyooma ekkanisa oyo kasitadde waka bbaawe kasita amunyiizaamu katono bwe kati ng'agamba nti nga tonkolera bino ate mukyala musumba nga babimukolera kama ibazibwe nnyo. So ekkanisa ya Kristo basically tulina okutunulira ensonga zino n'obwegendereza. Njogera n'ekkanisa ya Kristo yeriwa, njogera naawe gwampuliriza. Kitaffe omulungi omwagalwa, nkwebaza nate lwakadde kano akalungi kotegedde mukwano gwange. Abantu bano bonna mbanyika buziba bw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga ogweka ku musalaba, obanyweze mu kigambo kyo, batambule n'okwagala kuli eri era batambule n'entiisa eri. Spirit eno eya antichrist eno, spirit eno gye tulabye mu Yokaana ekisooka 4, spirit eno ereetera abantu okunyooma. Omwoyo guno oguva emagombe tugugaana, omwoyo guno gwa antichrist Bible gwesomesaako mu Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4:3 ng'egamba nti weeguli era gulimba abantu wadde nga guwulikika ng'ogwatula Yesu nti tugutegere nti guvudde eri Mukama naye nga teguvudde eri Mukama. Omwoyo guno tugukolimira era tugugaana okulaba omukisa eri abaweereza eri abaana ba Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Nkusabidde Mukama akunyweze. Nze Nicholas njagala bebaza mwenna abayimiridde ne ministry kusaba okwewaayo kwonna ne mukwegayiriranga eri abatukuvu Mukama abanyweze. Mikono gyaffe mwenna abatufollowingira ku TikTok ate namwe abatufollowingira ku pages zaffe zonna eza Just Gospel, njagala obebaza ne YouTube channel viewership yaffe. Mukama kibabalire. Sinza kulemererwa ate kwebaza mwenna abatusupportinze mu fellowships zaffe eza Just Gospel WhatsApp fellowships. Abaana abali mu WhatsApp fellowships zaffe njagala obebaza ekitufu Mukama abakolere. Tutambudde nammwe ebbanga libadde ddene nnyo. Twebaza Mukama ate wano watutuusizza ayina kyakola era kyena kyagenda okukola. Abasumba mwenna abaweereza eyo Mukama akibabalire maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Nze Nicholas mweraba. Tuddemu olunaku olw'enkya. Bye bye. Shuma otwijuze ekitibisa cyawe kitujunge Como
bazirekurwa ebishenje bihirime